Eggulo minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Dr. John Kizito Muyingo yalabiseko mu kakiiko ka palamenti ak'eby'enjigiriza n'ayanya enteekateeka egenda okugobererwa amasomero agagenda okuggulwawo omwezi ogujja 15. Mu nteekateeka amasomero gyegagenda okugoberera, amasomero gonna gakubeera ga kisulo oba abayizi abava eka, amasomero okuba n'ebikomera okutangira abantu okuyingira okusoma empalo era abayizi akadde kamu emitwalo 2 be bagenda okudda mu masomero. Mu lutuula lwa palamenti olw'eggulo lwaleero, minisita ayanjudde palamenti enteekateeka y'emu, kyokka ababaka bagikubyemu ebituli nga bagamba nti gavumenti yabuguutanyeemu so nga n'abakwatibwako tebeebuuziddwako. There be proper planning, proper investigation, proper preparation before you can make that pronouncement that schools are going to reopen. And then can the pupils stay at home for these 2 months? And next year we start normally in Feb. Ababaka batadde minisita kuninga ku baani abeebuzibwako okusalawo amasomero okutandika mu mbeera eno era asanze akaseera akazibu okunyonyola palamenti nga n'akakiiko ka palamenti ak'eby'enjigiriza kamwegaanye. Madam Speaker, we are saying, did you consult our education committee? pardon? Did you consult the education committee of parliament? No, right honorable. The meeting that the honorable minister is referring to, which we had in State House in Entebbe, it was a stakeholders meeting. The meeting did not specifically address the committee on education. Onategeezezza nti olusoma olw'okubiri lutandika nga 15 omwezi ogujja lukomekkerezebwe mu gwe 12 olwo olusoma olwokusatu lutandike nga 10 January 2020. Ababaka kye bawakanyizza nga bagamba nti ekiseera ekyo kigenda kubaamu vaawo mpitewo w'ebyobufuzi. Second term of this academic year begins on the 15th of October and it will end on the 18th of December. Third term of the same academic year will begin on 11th January and it will close on the 30th of April. Was that in your original statement or you are just scratching things? I'm trying to respond to the issues that have been raised. No, was that in your original statement? What? You know, Honourable Minister, you are dealing with the children of Uganda. Government has failed on the masks. Government failed on the e-learning. Now, on the food, and now you are forcing without proper deliberations, proper planning. The Honourable Minister has just stated that the third term will start on the 11th. Madam Speaker, election, the voting date is on the 12th of January. How can we start third term on the 11th? And I'm also knowing that the students, some of them are voters, registered voters. So how can that be? If the minister should not smuggle things which are not part of it. Amasomero gano agenda okuddamu buli mwana tujja muwa masks 2. Simanyi mukama atuyambe badde abanakituukiriza. Kuba bino ebintu byetuvuga ntubireka. Bw'obanga ne mu palamenti yennyini gavumenti n'abakubawa masks. Kati abaana bali bonna n'obawotya masks. Bagamba kuba masks ku border districts ziya 40 bali bagadde. Naye bali bazibawa. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga wasinzire n'agira minisitule y'ebyenjigiriza okutuula bukubirire n'akakiiko ka palamenti ak'eby'enjigiriza okutunula mu nteekateeka gavumenti gye yagala amasomero gagoberere mu kuddamu ekyalimu ebirumira ebingi. Judah Musisi, BBSKATI, Ageesigika mu ddiiro lyo.